balamusiza nnyo bannaffe abatugoberera ku Lasange Online TV. Amannya Kiringi Duncan Kiwuwa nga bw'ekyo tukomyewo n'omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda mu Sibosa Jofrensebeka Nsembule 222 kawonawo wammwe. Tukomyewo mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya. Musomesa sooka olamuseeko bannalasange n'abakugoberera ku mikutu egy'enjawulo Facebook, Twitter. Weewaawo emboozi ez'obulukwa ze zisinga okuntwala ennyo omwoyo okufaananako mu butuufu oli lukubirwa mavi bwalinda akawango ak'omu lugenzi oba ebyendaalira. Kale nno sirina ngeri gye nnyinza okukuma ekkungu nga omubootongo lyakuma mu mulyango oba okusaagira mu bigambo ng'omusagga gwa Nakkobe obeera neesiikulidde ekikunju ng'owolukukwali enjovu. Kale mu butuufu bwe bakubabulizaako nti ensalwa etiitiwadde eri ku mbuutu ng'olina kufuna bufunyi najjolo ng'era bakugamba nti munnange kuno kulinga tugenda kukwasa ziri zikulunkalukulumbisi. Kale kwata enkanga tugezaako n'owalira okufaananako kawaliro oba entulago ku bukukumbo olwo mbeera nziguseewo musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantegwira kyeya kimu kiwoowo olumunyogovu atalina amazzi talya saava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi waalwo kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Muli omutya abalungi baffe mwaba tusuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo ate era mutukomezzaawo tugane tusirika tutya okufaananako eddanzi mu ndoliro ate netukomawo kati tuzze mbeeyanjulidde ate ne mukulu wange abeeyanjulidde gwe tutyo wetulabise magulu ga nkuba gajja na muyaga ate agentu gasigala musibiri. Weewaawo musomesa tweyanzege okutulamusaako munnamusa eyo Olusangeye kakati bannalasangeyo n'abagoberera omusomesa ku mikutu gyonna egy'enjawulo yongera okubajjukiza ebitabo bino wammanga Olusangeye kyokwati Olusangeye luno kituufu nnyo ddala. Olusangeye luno lwolaba kitabo ekinnyonnyola ebigambo ebyebuziba. Olulasangeye kirimu engero, kirimu ebisoko ebyedda, kirimu ebyafaayo na buli nsonga yonna gy'oyinza okumanya. Kale kinene ngera bw'okiraba bunene bwakyo babasi ogisoma n'okigwa ennyalo. Kya mitwalo 10 gyokka. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi weebale nnyo weebalire ddala. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo kitabo kyetaaga nnyo oba kigulire omwana wo gwe omuzadde ate kibe nga kimubangula mu lulimi. Mpozzi abasomesa ku masomero ag'enjawulo mugule nammwe ebitabo bino biteeke mu library z'amasomero bannange abaana babeeko ebintu bye bamanyi eby'ensonga. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssembule kituufu. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssembule kinnyonnyola ebisoko amakulu g'ebisoko 3 ng'okyefunira. Olulasangeye twagambye 10, olulimi Oluganda 3 na effumbekero ly'ebisoko nakyo kiri wano kya 3. Kituufu ddala Bassekabaka b'ensi muwawa ayogedde kituufu nga kyakudda Buganda n'atanyagalaga era asindise muzzukulu wa jjajjaawe kyegulireko omanye Bassekabaka abo be baani. Ekyamazima Buganda tetandise leero nga bamwe balowooza wabula yeeyubula bweyuzi tiwe yatenafuka Buganda yali eyitibwa etya yabaffe yalina abakulembeze baayo abagikulembera batya ani ono yavaako kwa Dakani n'emyaka gyabwe tubateekeddewo ekirabo kino kibayambe okubaluŋŋamya. Weewaawo tutukoze omulimu gwe tugukoze twagala bantu baffe beekwase nti tetulwaniridde lulimi Luganda. Kati bannalasangeyo abagoberera omusomesa kituufu ku mikutu gyonna egy'enjawulo Facebook, TikTok, kituufu nnyo mwenna abagoberera omusomesa kituufu. Tukomyewo mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya era omusomesa abadde abayitira mu katabo ezinunula omunaku era nga wano wetuli ssebo mukulu wange njagala nkutegeeze bakiyita essula ey'omunaana mu nsi ya Kabaka Nyere bazisomba Bulyambwa. Ensi bagiyita Bulyambwa naye Kabaka waayo ye yali ayitibwa Nyere bazisomba. Kabaka Nyere bazisomba
ensi ye bali bagiyita Bulyambwa gye yali afuga. Ngera bulijjo bagamba bagumbe Kovu ne Sonko ate abagumbe Nume n'Enduusi. Tulina mukulu wange Kingi Duncan nga bulijjo abateredde mutereere ddala olusiriza ntamu akatundu biri mu kafaananyi ekalinda manjaya. Kale tusumulule kale mukulu wange bona abaawe ekikalu byemu ng'oŋŋamba nti awo kwatamu awo kangamu awo mbowa bulemezi empozi eri ewammwe abalyanaka. Kale bwe twamala okuwona embogo ojjukira bulungi musuula ey'omusanvu embogo bwe zababonyabonya. Era naawe agoberera manyi nti ojjukira waawo. Agamba bwe twamala okuwona embogo ne tusisinkana abasajja basatu ne tugenda nabo era ne batunyumiza bingi ku nsi Bulyambwa. Abantu b'omu nsi eyo gye twayingirira akawungeezi baali ba kisa kingi bulala, anti buli we twatuukanga nga batuwa emmere ya buwa era nga batulagirira n'emigiini. Kino nakinyonyola Kyagulanyi kyakijjukira nga babawa n'emigiini. Kino nakinyonyola amakulu gaakyo simanyi bamukyajjukira. Abagoberera mujjuze ewaawo emigiini gye gitya. Twayogera waawo abantu b'omu nsi eyo gye twayingirira akawungeezi baali ba kisa kingi bulala, anti buli we twatuukanga nga batuwa emmere ya buwa ya bwerere era nga batulagirira n'emigiini egy'okusulamu. Twagamba emigiini gye miki zirogi katulagirira n'emigiini egy'okukola ki egy'okusulamu. Nga wayisewo ennaku nga 5 bukya tutuuka mu Bulyambwa twali tutambula okumpi n'omugiini mwe twali tusula ne tugwa mu tteeka ly'omwami Dodooti. Bagwa mu tteeka ly'omwami bali bamuyita Dodooti. Bulyambwa abaami baayo nga balina obuyinza bwa kitalo obungi, buli omu ng'ali kumpi kuba kyetwala era abalala nga bakyewaggula ddala. Kati mu bo nga Dodooti yakulembera. Twagwa bwe tuti mu tteeka lya Dodooti. Katulage bwe bagwa mu tteeka lino ne balimenya. Twali tuyitaayita ne tugguka mu kkubo eryayitanga emmanjuwe ate nga yateekawo etteeka ng'agamba yateekawo etteeka nga liteekawo dda. Yateekawo etteeka nti tewabanga omuntu omugenyi yenna ayita mu kkubo eryo, si kulwa nga mugiramu abakesi. Kakati munnange nga ayongerako nga gamba nti omuntu yenna okulikwatirwamu ng'ottibwa buki buttibwa. Kati ffe olwaliggukamu nga tukaada Kazzi Nabbamba atujjira. Munnange nno abambowa twabagwamu 5 ng'emikono bagizza gye gitawemera ntungo. Olwo n'embi zituyiseeko nga batukulubbya nga batutuusa mu maaso g'omusigire w'omwami. Kubanga omwami yali amaze ennaku nga taliiwa akyadde. Munnange tetwalwa nga tumumuunya mu musango yenno nga tuwoza bikiffa abatalina n'atusemba. Jjukira baali bagwira mu nsi eyo Bulyambwa nga bagenyi, kati nga tebalina kye basobola kuwoza na bantu baayo tebabamanyi. Tegedde kale nno mbu omusango gwajjulamu amankwetu. Obujulizi obwasooka bwali bw'amankwetu ate obwaddirira bwe bwajjula ebigambo bingi olufulubenje ebyatukonjerwa. Kakati munnange omusigire teyabandaaza ng'agutusalira. Ekibonerezo kyali kyakukola kikufa. Obiyita by'amannyo wenu kimyankuye mugabe uliriza gwenze nnyumya. Kakati tugende mu maaso tusimba amakuuli ne tumanyira ddala ng'obwaffe bugayeggaye. Ekigere kyaffe kitusudde mu matigga ne mu ntata efaananako bw'etyo. Kati njagala nsooke nnyonnyola abantu Oluganda. Ekigamba amatigga bangi mukikozese naye nga temumanyi makulu gaakyo. Omwana atusudde mu matigga. N'ekigambo entata nakyo era abantu bakikozesa naye kitegeeza ki? Entata kyekifo empologoma we zirwanira.
kati kuba mwaka faananyi nga wezirwa ndi ate gwe bakusudde onoowona kati amatigga ate kino kyo kikozesebwa okutegeeza amazina n'eŋŋoma ebiwerekera abameggana mu kigwo era omumegganyi we yamegganga omuntu ennume y'ekigo omanyi tetulinayo nkazi ya kigo ate tetulinayo nseera kubanga eba nnume ya kigo kati enkoonange enywedde bulungi neesima ne mu ttaka omusajja omumeganya ameze munne azina amazina ge bayita okuzina ettigga oba okuzina amatigga naye nga amatigga zino ze ŋŋoma ezikubirwa abamegganyi nga bameggana kakati nno munnange tweyongereyo ntabbire munnange ne batutwala mu enkomyo ekkomero olwo basiba tulindirire olunaku lwe tirimbulirwako baali bakuba tirimbula tuli ku kyoto watutudde munnange mumbuzeeko gongo twamalamu ennaku 4 bunya bweziti naye zaalinga omwaka ennaku bamalamu 4 mukomera naye zaalinga omwaka atunyumiza muzaalinga omwaka ennya ze bamalamu obunya bweziti muzaalinga omwaka atulaga n'engeri gye babasibamu baatusiba bwe bati batufukamiza amatiitiri ogamanyi mukulu wange munnabulemezi kakati kwe kufukamira ng'amaviivi ge gali ku ttaka nga tolina na bwewewese lwakuba ndi mumutega nswera nandikulazeemu naye nja kukulaga nga tuvudde wano ku terefayina kakati munnange babasiba bwe bati babafukamiza amatiitiri ne batuweta ensingo ne baziteeka wakati w'emiti ebiri ogumu nga guli wansi omulala nga guli waggulu kati ojjukira ente bwe zabeeranga mu byalo mu lugo nga ente nga ndalu nga basobola okuyisa wamu bwe batyo omutwe ne gubeera eri emiti ne gibeera nga gikukutte gitaatira ensingo kati yensiba gye babasibamu ng'emitwe bagitadde bati wuliriza agamba nti ogumu nga guli wansi omulala nga guli waggulu era mu miti egyo ng'ate mulimu ebikatokato kati ebikatokato enkato zennyini ziweeseddwa ebifumita nga biteekeddwa ojjukira omutwe guli bwe guti kati weekyusa bwoti bikola ki bigufumita kati embeera eyo emiti egyo nga mulimu engeri y'ebikatokato nga toyinza kugolola nnyo nsingo yo oba okugissa ne bitakukola ki ne bitakufumita amaaso buli kiseera gabeera gatunudde ku ttaka ne tusiibanga tutyo era ne tusulanga nga tukikijjana okuggyako akaseera akatono ke baatuteewuluzangako nga tulya wuliriza nno omulundi gumu baleeta gonjayo kya ne bagezaako okumutuvuubiika mu matama nzo ye yali amuvuubiika mu kamwa namuluma engalo n'ayomba nnyo laba empayipayi eno okujja okunnuma bweti naye yanneewerera nnyo okumbonyaabonye nnyo ku lunaku olw'okunzitirako nti agenda kusooka okunsalako ekifi ky'ennyama nga nze ntunula nti ndaba akiryebulelyebula obuleerere ajje abundiise nze nno munnange mu kiseera ekyo nali neesiniddwa nga neekyaye nga sikyafaayo na ku ngeri gye banaakola ki gye bananzitamu anti nga mpaawo magombe gazzange embuzi erumye weesula baali bakayisaawo olunaku lumu bwe luti nga munnange baatuyiye olunyata mu bigere olunyata olumanyi gwanategedde lunyata buli ekitabo olulasangeye kijja kukunnyonnyola olunyata olwo lwe lwatusiikira omwo ekimomozo wamma ne tujula okufiira omwo ekituyu anti nga toyinza nakukuba mulanga abambowa ne batakuguunya bitolima bya miggo nti towogganira omwami ne beetetyogolera ku ffe ne bakamala newankubadde nga ffe tetwabalinaako ndibu yonna naye ekkonda lye baalina mu myoyo gyabwe lyabaggwera ku ffe era waaliwo tekazambi w'ebikolwa ebirala bingi nnyo bye baatukola olunaku olwokuna mwami Ndodooti bwe yadda n'alagira tuttibwe nti tuttibwe mangu mukomera abazeemu endulundu y'abasiba abalala be yajja nabo okuva gye yali agenze abalimu bonna kakati nga bw'omanyi era abaami abedda obuyinza abo abali omwo bonna mubatte tuteekemu abalala b'endeese kakati ku makya g'olunaku olwokutaano abambowa ne batulaza mu ttambiro
etusejjera mpola mpola naye bwe twatuuka mu masaŋŋanzira omu ku bambowa n'asumulula ensawo yange kazinge tulya mula wange mwannyinazeko omunaku gwe yansibirira lyasumulukuse dda mula omutegedde ye Kamulali nga bamusiza obuwunga ensaano ya Kamulali oba olusenyente lwa Kamulali eyo mwannyinako omunaku oli eri gye baasiibula omujjukire yakaaba yamusibirira ettulya lya Kamulali we bambi mula kati yali asumulukuse ate bantu tebamanya kirimu gamba munno nti kati ali abaneenuukira eyasumulula ensawo kumbe munnange eno si birungi nga yasumulukuse dda nga mula asaasaanidde mu nsawo yonna bwe yali ajjamu ebintu kinnakimu mula n'amusensera mu nnyindo anti emyasi egiryoka gita kice kuba emyasi gy'okumukumu amaziga jjulujjulu eminyira nyirinyiri munne we yamusemberera mbu naye ajje alabe kiki ekimwazimuza bw'atyo naye n'ayooka sooko n'amwegattako ati naye n'atandika okuba emyasi omumbo oli eyasooka okusumulula ensawo yali yesangula amaziga Kamulali n'amugenda ate mu maaso naye bwe yayimba okubalagalwa n'okusonsomula omanyi Kamulali asonsomula wamma ggwe ennamusa n'etuuka ku nnyoge baalwedda ne bambuuza mbannyonnyole nga bwe guli ye munnange emikolo eyali omwangu okusinga kunze kwe kubaanukula nti bassebo nno mufudde bufi anti mujja kubeerera ddala bwe mutyo okutuusa olukuusi bwe luli baggwerako gwe kale bwe banaaba nga bamaze okututta ani ali banogera omunkuduulu oguli basawula eddagala egganda tuliyita omunkuduulu omumbo owookubiri n'aboggola nti sirika ate era mutuvumule mangu mutuvumule mmwe bakali bulogo si kulwa nga tubattira ne wano n'asemberera mikolo ng'agaludde effumu lye nze nno kwe kuseka nga sonsesa luggumugumu ne mugamba nti olowooza bw'onootira wano kinaaleetawo njawulo era gye tugenda kufa na wano tujja kufa kyekimu kale mututtire wano impaawo magombe gazza munaawe nagamba nti ate nno munaaba mutuwonyezza n'olugendo okufa nga tukoonye ko mikolo nti mbadde wuuyo ogolodde n'effumu wagaludde dda effumu olinda ki atanfumita olwange ne luggwa fumita nze olwange luggwe kyokka jjukira nti okututtira wano oba eri gye mututwala tekijja kubawonya naye baali bakyazuuzumba n'okwekalamula nze nenziguka ku magezi ag'okutuwonya kye nakola kwe kwolekera omumbo owookubiri eyali ayimiridde awo ng'asirise ebbanga eryo lyonna bwe namala okutemya ku mikolo asirike ne mugamba nti wamma abasajja battu tujja kubavumula anti nammwe si mmwe mwatusalidde ogw'okufa wabula mutuukiriza kiragiro kyabaweereddwa mukama wammwe kale mmwe tunaababonyaabonyeza ki leero ffe tunaafuuka kiso kya mbuzi lugero lwo lumanyi kirekerera omusi nekitunuulira omubaazi kiso kya mbuzi bwekyo bwe kikola ebigambo bino nabyogera mpola mpola ddala nga buli kimu nkisimbako amannyo era nga nkiggumiza kyokka nga mbuusabuusa oba ng'omutego gwe nali mbasembereza tebagulengere ogwebalama bwe ntyo nga bwe nfuuyirira kannaswi ne mbasaba banteewuluze ku mikono ndyoke mbajjire mu nsawo eddagala ery'okubavumula ko omumbo oli nalukalala nti twala eri tutulagirire naffe tulina engalo zirijjamu oyagala osumulule Kamulali omulala oyongere okuloga oyongere okutuloga omune olina agatambaala ebyo ebitabo tebinaakujja omusaayi mu matu kuno omusajja gwe tusibye tutya emiguwa ku magulu asobola atya okutuddukako sinakindi ne bwe tutamusumulula mikono ayinza okwongera okutuloga kale eno endwadde eggoloozi egenza okutukwata tumaze kumusumulula mikono mpozi nga gwe tolumwa nnyo naye nze mpulira nfa nga n'amaaso mpulira gabuuka mu kiwanga
nga bamaze okwogera bokka na bokka mukama ebigambo byesamanya oli nalukalala najja n'ansumula emikono ekyo nga kiwedde n'ankwasa ensawo yange gye yakwasa obusongezo bw'engalaati era gye yampereza nga atunudde ekimbalimbali ati yagimuwa bw'ati kyekimbalimbali otunudde ekimbalimbali obeera otudde bukyamirivu bwoti gatudde kimbalimbali muyimba Oluganda wano ng'amaze okugimba ne mbayita basembere basembere wendi nabo tebaayi babi ne basembera nze kwe kubakuba amabega ne nningiza mu nsawo nga ninga alina kyesagala bakole ki balabe mu kaseera ako kennyini n'enjoolo lubatulwa mula ate olulala nga tebannategeera na kyenkola n'enkyuka omulundi gumu n'enduba metta lwonna mu maaso wamma ggwe ne kibula omukombi omu yali ankunukkiriza nteme n'atema mu munne baabo bayambalaganye ebigo bisse kino kyani kyomu kino kyani kyamulala ekyali awo bwe nali nkyatangaaliridde mbatunuulira nti nga bwe beekuyenga nenzijukira obulamu ne magamaga kyennaasazisa emiguwa gye batusiba kazi nga n'emikolo yagguse dda mu kirowoozo kyange bwe kuŋŋamba nti kwata eryo effumu erikuli okumbi osazise eryo anti bo bali mu kwekuyenga kamulaba abasonsomola bulala osazise eryo omu ku bamba wakwe kugamba nti ssebo tosala taata era n'ayita munnaamu yambe kubanga yalowooleza ddala ng'alwana nange era nga ddala mikolo nze gwe yali awa amagezi musazise effumu nga bwe twali bawakasanke manyi wakasanke omumanyi lugero wakasanke afuuyirira zirwana anti afunamu ekyoya mpanga koko weziba zirwana akasanke ko kabeerawo nga kafuuyirira mulwane saalwa nga nnonda ffumu nga nsala miguwa egyali gitusibye amagulu nga nsala nagyali gisibye emikolo nga twekomya n'amafumu agabadde agabambuwa nga bagatwala nga tuyota nga badduka naye amagulu magalinga biwuulowulo anti bali bagasibye nga gonna gasinyaladde okubeera ebiwuulowulo era n'ebigere nga bitiriika omusaayi olw'olunyata lwe baabiyiwako naye ng'ate tetuwulira bulumi bwonna wabula okuduma obudumi n'okumala gapaala tutyona nti bali bawonya bulamu omanyi bukulu bwange bwoba olina ekiwulu kinene nga kirimu okutaasa obulamu oba bukyakiwulira eyo kiraba tuba tudduseeko akabanga ne tusisinkana ekibira ne tukyamukako katono okuva mu kkubo ne twekweka kubanga twalowooza nti bwe tudduka omulambaalo si kulwa nga ate tusanga abantu ne batuyimbamu obwala ate ne batuzzaayo emabega nga balowooza nti tulina kye tusobezzaayo ekikola ki ekitudduse emisinde oba kale yadde abambowa abalala okutuwondera nga bategedde ebibadde ku bambowa bannaabwe nga bwe tutamanya agirira nnyina bwe twalwawo kaakabanga nga tuwuliriza nga wonna tewaliwo kanyego ate nga n'ennyingo zonna zatadde dda munnange nno ng'otutujjawo tugenda okuzuukuka ng'enjuba yeesimbye dda etuli mu mutwe era ne tumanya kine munda muli muwawu enjala ng'ebaluma munda muli muwawu nga tunoonya amatungulu nga tulyako nga tunoonya mazzi nga tunywako era nga tweyiwako kutuzza otwo nga n'ebigere tubinyikamu nga biwoleramu omwo munnange twalaba obudde bumenyese ne tuva mu kibira ne tubebbera nga tugenda tupipira bupipizi era nga bwe tweboolya okweboolya kwe kwebuzaabuza bati nga bwe tweboolya bwe twawuliranga omuntu ajja ne twerimbika mu miti okutuusa lwe yamalanga okuyitawo naffe ne tulyoka tudda ate mu kkubo ne tutambula mu ngeri eyo okumala ebbanga ddene ddala munnange nno bwe twafuuka bwe tutyo empulunguse mu lubengo lwa Ndodooti ne tuwonera ddala mu mannyo g'empisi naye nze ndowooleza ddala nti baba kutuwondera tebandiremye kutuggukako kubanga singa mu kusooka tetwekweka wala singa ffe embuyaga ezikunta naye Katonda bw'atyo yazzabirye kati essuula tugimaliriza nayo ey'omunaana eyitibwa nsi ya Kabaka Nyere bazisomba Bulyambwa era batulinde tunadda n'essuula endala gye bayita
tulondebwa omusajja kiri mutululangalanga yeyo omwenda akati musomesa kwebaza kensoso mukanyumu enkulungo y'okumanya oluganda musomesa osoma oluganda omuntu nawulirira ddala nga lumuli ku mutima kituufu nenkunkumula enyenje ku kibanyi nabulamu n'akakunakuna konna kituufu ddala ojjanga okwo weewaawo ezaaku waffe gwe twatubuuliddwa kakati ddala bannalasange mwenna abatugoberera era nze ngenda ne ŋŋamba nti bano abatugoberera wano nabo tebamanyi bulungi kye balina tebannakimanya kubanga singa bakirina buli lwolaba omusomo guno wandibatoka nti emitwalo 10 kagigende ku simu y'omusomesa tubazzeemu amaanyi abasajja bakola tandikiraawo newekuba mutwalo teri kitono kankubulira olwaleero waliwo ekisajja kiri ku TikTok bakiyita mukadde wange wakiwulirako kati mukadde wange ye tunuzaamu kamera nagamba mukadde wange nyamba ompa obuyambi talina kyayamba ggwanga talina kyasomesa talina kyagattako naye ogenda n'owulira nti ze nkuwadde akakadde nkuwadde emitwalo 5 gaabo some namba nkutereke 10 naye gwe omusomesa asomesa eggwanga ddala ng'osomesa lwaki abantu tebafunamu akafansonyi ne bagamba nti naye bano abakola ku bigatta ku ggwanga nabo katubayambe tubawagire mu ngeri bweti kale nkireese nga kyakulabirako si mu mutima mubi naye mbawe ekyokulabirako mulabe nti ebintu ebitalina makulu abantu babiyiwamu ssente mpitirivu bino ebyamakulu tebabikola tebabiwagira tebabivaako kale kiruma nnyo weewaawo olulasangeye kituufu ddala ebigambo ebizibu bibeeramu oli naawulira ekigambo ne kimukalubira ne kimutula ku nfeete naye nga mubutuufu ffe tubalagirira eddagala livumula lyerino nantawo kange kalanda ly'omuddungu funa kino kiteke ku mmeezi ewaka abaana bayige abaana basome ddala ddala tulina ekitabo ekirala effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 nakyo weekiri wano wamma kinkwatiddeko effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 bassekabaka b'ensi muwawa otegedde ensonga byonna kino kya mitwalo 3 gyokka bwe giti ng'omuntu akola ki ayiga ng'amanya n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi nakyo kya mitwalo 3 ng'omuntu ayiga ng'amanya otegedde obusokoto gy'ataba emeka egyataba 3 ate wano okwata kasiriivu gye mitwalo emeka 10 wali akasiriivu nekiramusomesa omusajja oyo akutte mwanjule mukulu Rogers Sematiko omanyi tulina olugero lugamba Sematiko agajjibwa omuwulu omufumbo yagagaba linnya lya lugero ssebe linnya lya lugero Sematiko agajjibwa omuwulu omufumbo yagagaba era mukulu Sematiko tuwulire gwe weddira ki nze mukulu Sematiko erinnya ettuufu Dali badde nti MC Sematiko Rogers. Akalango kaisiza ogenda kasasula. Suwabi. MC Sematiko Rogers ebintu byasinga okukola. Kati ngenze nentunulira akantu olasange. Olasange lukujeka mbiri ku mutwe. Kyamazima. Nange ngenze nenkatunulira. Ate newunya nnyo okusinga ku byenda. Bimuziza n'ebyokwogera. N'ate munnange bw'okikwatamu. Owulirira ddala nga ssente z'oyogedde. Ntono na nnyo. Ntono nnyo. Bagambe. Era nze ssaawa zino wenjogerera kati. Ssente nnina nnyingi. Naye ate nnyinza osobola okugulako kano akatabo. Ku mitwalo bagambye esabudakagulena bayinza okugamba onagabanga jjenje bayinza okugamba nti kano mitwalo ku lw'okusiima kwonogaba 15 omusajja omu yakigula kankubuuli yali ali eyo London nagamba musomesa kitabo kino ekitula mitwalo 10 kankwongeremu kuwa David Mweta okitegedde yaliyo agenda munange ebintu Katonda n'otuwandikira zaabu ali eyenkana bw'ati ekintu n'okukikwatako ntovola bansose n'aba mu ngalo okujja Buganda yo kyekintu kyoyinza okuwulirako obuwulizi n'obanga alabye otegedde ekyo nkikubuulira mazima kati mmwe abali okwo abawuliriza kati essaawa eno emitima gyammwe gikwatibbwako nnyo era mulinga abalabye kwata ateeke mu
kyetukola kale obo anabeera afaananyeko ekyenyanja kisula mu mazzi kivaamu kiwunya andi kwegayalira naye nga kyo nange mbadde mpita ayita neŋŋamba ate sijja kusobola kuyita omusajja wa kabaka wentera okulaba ku TV ne ku TikTok era akanyomero kaffe ng'ate ali wano mulaba omwota buliro live nga tomusasulidde obulungi wali omala kusasula busanga okumulaba okitegedde emitwalo 10 n'okudda waggulu ng'ate basasula nze nkulabidde bwereere naye akasiimo abali ku mitimbagano bayinza obutamanya nenyinza okukwatirayo emitwalo 5 nengakuwa okitegeddeogerangani sematicologies MC kale tweyanziza nyo tweyanzege oyo noye mugenyi waffe olwaleero era tujja kubaleeteranga ku bagenyi ab'enjawulo nabo bawe obubaka bwabwe kubanga ekyamazima abadde ayita ate n'akwatibwako nnyo ensonga y'olulimi kubanga lulimi alwagala nnyo mukulu Sematic ono basawo ne banyabo ebitono biggwa byokya webityo bibeera omukazi talagira babusera ate ebiwooma nabyo era bwebityo babyogerako era biggwa byokya diba lyansi likayira mu kibatu kyangalo kakati akajabangu kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi tetujja kubeera ng'omugulu kalijejo alya ez'omu mutanzi bulijjo bwe bakutenda okusobola toyabya lyano ate bwe bakutenda okudduka toyisawo osula ate bwe batenda okukomaga takomaga nsambya kale bwe bakutenda okuzina ag'okwawula tosamba baliranyeewo mukkirize ebigambo bino tubifundikire wano mukulu wange waliwo akatalekeka akasembayo ebitabo ebyo twali balekedde ennamba tugibongere ekyo nno kikulu ku 078 078 599 343 ye namba y'essimu katugidde mu 078 599 343 sokodeyoko akatambi addemu akazanya omanyi waliwo abagambu tujidduka mugisoma nnyo waliwo kootera okugamba teekako kaplasi waliwo abaali weruwa ggwanga bano Saudi Arabia simanya Qatar simanya nga Oman Abu Dhabi Dubai South Africa USA UK yonna gye muli Australia tekako +256 kubanga ye kodi yaffe ya Uganda bw'onootekawo buteesa ennamba eyo tojja kulaba WhatsApp ate nga empuliziganya eyo eyanguwa nnyo ku muntu ali ebweru WhatsApp bw'onootekawo +256 781 599 343 tubeera butolaba mu lufu naddoogo ddala weewaawo